Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako. Olunaku olwaleero waliwo omwami waŋŋambye nti oli Ssaalongo ti naye nombuuza nti nsobola okufuna omukyala omulala naye ng'omukyala oyo nga mulongo. Nombuuza nti osobola okugenda naye. Kale kye nsobola okuddamu omwami yabuuzizza ekibuuzo ekyo, bw'obanga wazaala abalongo obeera Ssaalongo. Ssaalongo talina ate kwagala balongo. Ssaalongo tosobola kuwasa mulongo. Mukitegedde? Wadde omulongo oyo nga si gwe amuzaala. Kasita okimanya nti omuwala oyo mulongo, gwe Ssaalongo, omuwala oyo olina kumwesonyiwa oba omukyala oyo olina kumwesonyiwa. Temulina kugenda mu maaso na kwagalana. Oyo abeera mwana wo. Si kirungi kubeera ng'omwagala. Ekyo nkubuulira ggwe omwami eyabuuzizza ekibuuzo ekyo. Ssaalongo tosobola kwagala mulongo mu nsonga z'omukwano. Wadde si mwana wo, wadde si gwe amuzaala, naye ky'olina okumanya nti Ssaalongo teyeebaka ku mwana nga mulongo. Kitegedde? Ekyo nkubuulira ojja kufuna bizibu bya bwereere kuba abalongo tebabasaagirako. Kyo ky'olina okumanya. Bw'ofuna omukyala nga mulongo ate gwe ng'oli Ssaalongo, omukyala oyo temulina kugenda mu maaso n'omukwano. Oyo olina kumuyisa nga mwana wo, olina kumwagala nga mwana wo, oyo aba mwana wo. Kyekyo kye njagadde okubeera nga nkuddamu. Ensonga ezo ez'abalongo njagenda mbagirayo ndowooza kamu kamu mpola mpola, kuba ekyamazima abalongo abo baliko obukwakkulizo bw'olina okubeera ng'otunuulira. Kambaye WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okunnyonnyola ku viidiyo eyo. WhatsApp namba yange eri 0777873401 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.